Abantu ba Katonda mbaaniriza ku BC Media. Mukama waffe Yesu Kristo ng'akyali mu bulamu bw'ensi eno yatukubirizanga nnyo ne Bayibuli ekyogerako olunye okuyamba abo abali mu bwetaavu, okukyalira abasibe mu makomera n'ebirala yasangako essira. Era nga ku mulundi guno Kitaffe Ssaabasumba Pose Mwogerere yabitaddemu engatto n'ayolekera mu kkomera okukyalira bannaffe, okubazaamu essuubi, okubalaga nti obwo obulamu bwe balimu si bwe bwenkomeredde era waliyo obulamu obulala. Ono nno yawerekeddwako ttiimu nnene nnyo okuva mu bitundu eby'enjawulo mu ssaza ekkulu ery'e Kampala. Bambi ne batwola ku ebyo bye balina okuddiza bannaffe bano. Tekitegeeza nti buli ali mu kkomera yazza omusango, ekyo kikyamu. Abamu weewaawo balina emisango, naye tujjukire olugero luli Mukama waffe baleeta omukyala nga baagala okumugoba amayinja, n'ababuuza atakikolangako yaba asooka omukasukira ejjinja. Bameka abaasigalawo? Yagenda okukutamuka bw'ati nga talinaawo n'omu gw'alaba. Awo nno tulekerawo okusalira bannaffe emisango, wabula tubasabire beddemu babonerere Kitaffe Ssaabasumba ekikolwa kye yakoze kya buntu. Naawe ali eyo kyalirako abali mu makomera, lambulako abalwadde, tola ku ky'olina owe oyo atalina. Ngenda kubeera nga nkutuusaako olugendo olwa Kitaffe Ssaabasumba wamu n'abo bonna abamuwerekeddeko. Ku BC Media byonna bisoboka. And NBS. I don't know where you get. We can change the uniforms anytime. We may different ladies. We may close one eye. It's a court day. Yes. They issue a protection warrant. Yes. That often don't release that prisoner based on allegations that there is no transport. Once we get a production warrant, we do whatever we can to take the prisoner to court. It reaches a point whereby we may not use our own experience. Then for prisons which are nearby, we even sometimes walk on foot to take them to court. So that one used to be there those days. But these days with the systems which are there, you cannot have it. Yes. Now,
I see in some areas that the prisoners are hired to do some work for the community. Yes, yes. They come and pay and give the prisoners, they go and work. Is that acceptable or it's just a negotiation between the prison and the community? You are Amara and she Abbas. AA. We're going to test you to guide us. Do you have a priest here who is a prisoner or no religious? Who is a prisoner? We don't have any priest who is a prisoner. I think there's some. This function is there. Yes, sir. Decision of the land during this whole week. As Christians and as classmates, we are urged that during Lent we do especially three things. Basically, we suffer with Jesus Christ, we rise with Him, we die with Him and rise with Him. And the Christians are encouraged to join Jesus Christ in the desert and doing penance for their own sins. Jesus Christ suffered for our sins, but we also should join Him because we sin, we are sinners. So that one is always encouraged that Christians do fast, or they choose something, an item during the 40 days, which they deprive of themselves, money, they have it. And we encourage that whatever you have saved during the season of Lent, you offer it to somebody who needs it. So that is the second part, is that we do acts of mercy to help those who are in need. And then the gospel, especially that we come, the gospel of Matthew, chapter 25, encourages us that we visit the sick, we visit the prisoners. And we are here to visit the prisoners. Thank you for allowing us to visit and for allowing us to do the act of mercy. The third one is prayer, so we are doing all the things today. We have journeyed from Kampala to come here to join you in the desert. We are offering on our purity. This is just not Mr. Mogo's act, but the Christians of the Archdiocese of Kampala helped gather these things together. Some of them have accompanied me as you see them to hand over these items to you for our prisoners and their friends, so that then thirdly we are going to pray with you. So please receive the gift from the people of God. We have some drinks and eat, but also we've got some, we understand a lot of soap, so we have got some detergent,
sanitation. Give a clap, please. Thank you. Okay. Thank you. You're trained journalist? Yes, sir. Yeah. You came as a journalist or? Abamawulire yadivaizikumera ku mukolo guno mukwate ebiriwo mu lipooti yaga special station. Tuli mu wiiki eno enkulu ennyo mu bulamu bw'abakkiriza mu Kristo ey'okumaliriza obudde obw'ekisiibo tuyingirire ensonga enkulu eyaleeta Mukama waffe Yesu Kristo ey'okubonaabona okufa azuukire naffe tusobole okuzuukira wamu naye. Kereziya eyigiriza nti mu budde buno era mu wiiki eno entukuvu twenyingira mu butereevu ng'abakkiriza mu ntereeza eyo gye yateekawo. Bimu ku byeteeka okukola mu budde obw'ekisiibo kwe kwegayirira ennyo okwebonereza ate n'okuyamba abali mu bwetaavu. Ebyo tubikola nnyo mu budde buno obw'ekisiibo. Era tukikoze neebaza abantu ba Katonda abavuddemu ne beebonereza okuleka emize gyabwe mikyamu ne balweza ku nsobi zaabwe. Ensobi ezaleetera okubonaabona kwa Mukama waffe Yesu Kristo abeegayiridde ennyo kereziya zibadde ziddula olw'amatabi twakasoma alwajjuza kereziya zonna. Ate manyi ne ku Easter bantu bajja kubeera bangi bajja kgenda mu kkubo ly'omusaalaba mu bifo byaffe eby'enjawulo olunaku olwokutaano olutukuvu ate n'olwokuna olutukuvu nkakasa bangi bajja kgenda okusoma misa ey'omuzigo bagisome nebeera mu kathedral e Lubaga ate ne misa ez'akawungeezi ez'okunaaza ebigere okulaga ekikolwa ekirungi Kristo kyetulekera ekyokwagala ne bannaffe alina okutongoza esakramenti bya Ukarisitiya. Ku ebyo bye tulina okukola mu budde buno kwe kukyalira abali mu bwetaavu. Matayo atugamba nti Kristo bw'agenda mu ggulu ajja kutubuuza nti bwe nali nnuma enjala mwampa ekyokulya, bwe nali nnuma ennyonta, bwe nali omulwadde mwannambula, bwe nali mu kkomera mwannambula, jangu ofune empeera. Ku ebyo tujja kufuna mpeera. Tugendezaako abakristu abakampala Diocese b'ebitongole eby'enjawulo muli Somalia ab'empisa bayinansi n'abakristu abalala n'abakrista Kampala bayinzaamu obuyambi muli sapuni, sukaali, munnyo, soda, mazzi, ebidomola, penseni, ebitabo byonna byonna ebyetaagisa abakulu bano abasibe okukozesebwa ne babiteeka ku loole tubibakwasizza. Omutima bwetugukoze ku lwa bannaffe Katonda akalaga nti naffe twenyigidde mu kuyamba bannaffe naddala tulowoozaako abali mu kkomera lya wano. Kakasa n'amakomera amalala mangi egali tukiikiriddwa okuddukirira abantu abo. Ekyo kintu kikulu nnyo tusaanye tukikola. Nsanyusa okulaba nga ekkomera lya wano litwaniriza mu ennungi okulembeze bonna batwetegekedde newankubadde waliwo obukuumi obwetaagisa olw'abasibe abaliwo naye batukkiriza okulambula n'okunyumyamu n'abasibe tubawuliriza aye nabwe batwawuliriza bulungi abakwasa obulamu ebyo tukozese tusuubidde nti abakulu bano betubakwasiza bajja bibatuusaako kubanga babyetaaga ate nabo bafuneko ebyabwe bafunyeeko abasibe
betwadde omukisa nga bagwagayo basanyukidde nnyo kya mukisa mulungi nti muba omulimu abakristu naye nabo beekolamu omulimu mubeeramu abasomesa katikisitusi mubeeramu kwaya mubeeramu n'abalala abeegayirira nebaza naye abakulu abatwala ebiddiini mu paaliisi eno omukulu w'ekifo ky'Namayumba n'abamuyambako kulaba nga mu biseera ebigere bajja ne balambula kubasibe bano ne bazaamu amaanyi ne babasabira. Tusaba era kuno okukaaba kubadde kuwanvu era kukyayo eri ekitongole ekiramuzi n'abasala emisango ne gavumenti okulaba nga eddembe ery'omunnayuganda erimuweebwa mu constitution lituukirizibwa nga bwe kyandibadde. Omuntu abeere nga azizza omusango abugisibwe ate mu bwangu asobole okusibwa oba okuteebwa ng'ategedde ng'akoze ekikyamu. Alimu kubeera ng'avundira mu kkomera ng'ate omusango gwe teguddawo olw'okubeera nga abakikolako balwawo okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo. Kubanga nga bwe bagamba nti okulwawo okuwozesa omuntu obeera nga amunye obwenkanya ye. Tukubiriza okulaba nga balina ekikwatako ku ekyo constitution yaffe kasemateeka amateeka y'eggwanga ekirambika bulungi abagitandika ate n'abakumi bagirabira ogikuuma bongere okwongera okunyweza ekintu ekyo. Kyannaku nnyo okulaba nga omuntu asibwa bwemaga ebbanga lyonna namala mukomera myaka 4, 5, 6, 10 ate olwagatonda musango esumuluddwa biseera byonna nabyonoona n'obulamu nga bugenzeeko ate newadira mu society okuddamu okutereera ebinda yagenda dda. Awo nno twongere okukyebuulirako olaba okulambula kwange kuno olwaleero tusuubire nti nno tebasilwa kubeera nga bategedde nti nzija tutwalira wamu ndabye ng'embeera tebadde embi. Bonna bali badde basanyufu obuyonjo obulabyewo bonna abantu bakoze waliwo programs z'okubayambawo okudda mu bulamu singa babadde basumuluddwa masomero baganda mwe basomera ate nga bali mu maximum prison. Kansubire nti programu ezo zibeerawo buli lunaku gende mu maaso okulaba nga omuntu addaabirizibwa asobole okubeera nga akudaabudibwa yenyigire butereevu singa abadde avudde wano ngazzeeyo mpise divisions ndabye nti ebifo ebyategekebwa okubeerawo okuwummuliramu okuzannya omupiira laki byonna mbirabire ebimu. Mu kwogera kwabwe teri aŋŋambe nti ssebo tuyisibwa bubi nnyo wano basimanyi batidde buti bwebaba nga bayisibwa bubi. Bandaze nti basanyufu ne bakama baabwe naye nze mu ndowooza yange bambuulidde nti ekkomera lino lyazimbibwa abantu 2000 eripya abantu 2000 naye balimu abantu 20,000 ekitegeeza omujjuzo gweyongedde alina kiyinza okuleetawo mbabuuzizza oba batulugunya bannaabwe amakomera agamu omusibe omupya bw'aba yakatuuka asooka n'ayigirizibwa embeera ey'okubeera mu kkomera eno bamulyamu empi omulaga kino kola bwoti nkibuuzizza bulungi abakikwatako nebagamba nti kikirizibwa kubeera mu kkomera lino era bwe kikolebwa abakikolako bamuteeka mu mbeera entuufu omukikola. Naye ndowooza obuzibu obusingawo bwenne bwebamanga eyo bwa mujjuzo What is the intention of the visit?
Sebugwawo nga namukulu wa parish eno eya Holy Family Catholic Parish na Mayumba. Ekifo kino ekyekitalya ekisangibwa mulimu amakomera abiri abatuggalabye Uganda Prison Farm Kitalya ne Uganda Prison Kitalya Minimax. Amakomera gombi tugalambu tugatuuse tugakyalidde nga enteekateeka eno y'okukyalira amakomera gano yakolebwa Chancellor ng'ali ne Ssaabasumba. Kikoze bulungi tino mu wiiki entukuvu nga tumalako ekisiibo abasibe bano olwaleero tubakyalidde. Ekisiibo ekyatandika ku lunaku lwa Vvu kiggwa wiiki eno nga mu budde bw'ekisiibo batukubiriza okusiiba kyokka si kusiiba busiibi. Emmere gy'oba osiibye n'ogitereka n'oleka fankunayi ng'ekisibo kiweddeko gy'oba osiibye gigabe. Ssaabasumba n'ab'e Rubaga batulaze nti babadde basiiba bye basiibye babireetedde abasibe bano ababyetaaga okusoma ssaala n'okukola ebikolwa ebyekisa. Ebikolwa ebyekisa tubisomako mu Vvanjiri ya Matayo omutwe gwa 25. Bwe nali omuyala wampa ekyokulya bagenda kulya, bwe nali omuyonta wampa ekyokunywa bagenda kunywa, bwe nali obukunya wampa ebyokwambala bagenda kwambazibwa, bwe nali omulwadde wannambula mulimu n'abalwadde betulaba nti mulimu n'eddwaliro tulirambudde, bwe nali omusibe bano basibe. Awo nno ekisibo kyennyini nga kiggwako kino kyekisaanyidde okukolebwa na buli mukrisitu yenna akolebwa atyo. Bulichokolera bobo chikole